yakwatidde ekibiina kya Conservative Party bendera mu kuvuganya kwa President Elton Joseph Mabirizi ng'ali wamu ne bannakibiina kino abalala okubadde John Kennedy Lukyamuzi akikulira balaze obutali bumativu olwa kkooti etaputa ssemateeka okulwawo okuwulira ensonga gye yatwalayo nga ayagala okulonda kuno okwengedde kuyimirizibwe olw'ebyo byasonga nti byetaaga okusooka okutereezebwa. Ono bw'ati azibye ekkubo eriyingira mu kkooti enkulu mu Kampala oluvannyuma lw'okugaanibwa okugenda ew'omuwandiisi wa kkooti etaputa ssemateeka okumubuuza omusango gwe gutuuse. Omwaka ogwaggwa okutuusa ne kati tetuddibwangamu, so tuzze okulaba registra wa kkooti n'omulamuzi tumanye we tutuuse baguwa date kubanga tetufunanga bwenkanya okuviira ddala omwaka ogwaggwa. Omusango ogwo mukulu nnyo mu byafaayo bya constitution ya Uganda era waliwo provision mu rules ezifuga constitutional court nti kesi ngeyo yandibadde eweebwa emergency attention. Constitutional court okusirika obusirisi n'entabaako kyegamba tuba tetukitegeera. That's why we have come. Mu musango guno Mabirizi gwe yatwalayo ne banne abalala 10 ayagala okulonda okugenda mu maaso nga wasoose kubeerawo ennongoosereza ezikolebwa mu mateeka g'okulonda era ng'abadde abuuza ekigaanye kkooti eno okuguwulira mu kiseera kino ng'ennaku ebulayo 5 zokka okutuuka ku lw'okulonda. Twetaaga bwe bwenkanya twateekayo omusango nga gulimu ennyingo 10 ensonga 10 za ssimba. Ekisooka tutandikira ku musango gwa 2016 gwa Mama Mbabazi. Court High Court yalagira Supreme Court ey'okuntikko nti wabeerewo amendments ezikolebwa mu by'okulonda. Tezikolebwa nga tuyingidde mu kalulu. Akyalonda akulira akakiiko k'ebyokulonda muntu omu. Tunafuna tutyo obwenkanya. Ono ng'ali wamu ne Ken Lukyamuzi balaze nga bwe kitagasa okwetaba mu kalulu ke balaba nga tekasobola kubeera kamazima na bwenkanya. Olwaleero ayogera nammwe nafubye okuteeka ku bunke ng'akakiiko k'ebyokulonda katuwe register ng'etteeka bwe lyogera. Baawaddeko bali nze ne kati sinnafuna register. Kiragirwa 2 weeks before. Ebyo byonna nabissaamu. Twagala okumanya transmission of results bwe zituuka ku tallying center zitya. Teeka agafuga constitutional court waliwo provision egamba nti court eyo eteekwa buteekwa okuwa priority ebintu ebirabika nti bizze ku emergency ne bwaba wasigadde ennaku 5 zokka oba 7 kigikakatako okujja ebeeko kyekola for the good of the people of Uganda. Kyokka bano nga bakyalaga obutali bumativu poliisi erina beeyodde ne batwalibwa ku CPS mu Kampala. Ngenda ku CPS bwenvayo nzije nebakaawo wadde omufaliso gwange baguwambye naye kambeere ku kkooti paka lwenampa okuwulirizibwa. Oluvannyuma kyokka bayimbuddwa mu budde bw'akawungezi. Kwatibwa ne bateekwako omusango gwa kwefuula kitagasa naye oluvannyuma bwe tutegeezebwa nga bannamateeka tuzze ne tuba nga tusobodde okubajjayo bonna omuli senior citizen John Kennedy Lukyamuzi the man nti naye akwatiddwa lwa buteefuula kitagasa nga n'essaati gy'ayambadde egamba nti obwenkanya obuludde kuziyiza buki bwenkanya. Yannaku nnyo okulaba nti kooti yeekubanye ne poliisi ne batukolako effujjo nga batuvunaana ebisango nga lawyer bwagamba ebitali nayo. Tufuuka tutya a nuisance nga tuwambadde with a full identity nga tugamba nti justice delayed is justice denied. Ate tetujja kutya mu kutiisatiisa konna kwe baagala ne kwe bakola tugenda mu maaso nga tulemeddeko okubuulira bannayuganda nti ebikolwa bya gavumenti bikya ekiteekeddwa okukolebwa ekituufu akakiiko k'ebyokulonda kalondebwe nga kali independent. Aneti Nakayibaale yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire.